agenda maaso n'okukalakata essaawa wulira munne tetusobola kunyumya tetukyasobola buli omu kulabirira munne sisobola mulaba eno erabika y'enkomerero wabula katonda wange nkwegayiridde munkuumire gy'ali kabeere musanyufu kubanga era munnange twali tweyagaddeko asabira x we oba gwe x we omusabira saala ki Mr. Bai so Chief Du has called you several times. Chief Du wedde akuyita He knows you haven't been too well lately. akubira amasimu agamba akimanyi ennaku zino toli bulungi yeetaaga okulabako Chief Du ssaabaduumizi wa poliisi yamunoonya amwetaaga You won't ever risk your life for me again. gundi gwe nsuubiza togenda kuddayo kuteeka bulamu bwo mu kaseera kazibu wagenda mu black market ne bakuba emigo emiwundu tebinnawona ate wona ofubutuka misinde mu matumbi budde mu bunnyogovu obungi kikyonjagaza gundi gwe n'asooka akola ku biwundu bino n'abiddaabiriza What is this? kino kiki I once got into a fight. lumu A girl dressed with this. nali mu kulwana eyo kubagana ebikonde n'abayaaye ne wabaawo omuwala eyansibako akatambaala ke lwaki tewakoza n'okamuddiza katambaala ka kikyala You nnyo asked me to wait for you. waŋŋamba But when you see another girl's handkerchief, you naye don't even get a little ne jealous. bw'olaba akatambaala k'omukazi omulala tofunamu yadde obujja onjagala gwe I'm just not the kind of girl who gets jealous. anti nze lwakuba sitera kukwatibwa bujja module All these pictures of you and other girls on the wall. tolaba bino byonna ebifaananyi ebiri wano nga nze sibinaako buzibu bwonna gwomanyi ne bakazi bo Get them, have I? I just... nze nkwagala sikwinaako buzibu siina bujja Hey, ogwe I'm the wretched one. n'ajjukira All I can see right now. mu budde buli mu biseera biri nga tannafuna bisibu birala n'obufaananyi bwamuyombyanga ogwe gwe tolina bujja ddala You just forgot. si kituufu weerabidde bwerabizi kubanga But you will try and get jealous for me, won't you? lumu wakwatibwanga obujja mu biseera biri wakikolanga era nkimanyi lulikya manyi wali obujja ebiseera ebisinga wabaawo omukwano lwakuba oluusi ate we buyitirira bitama butami biba bitama kasita okisussa ng'era bw'omanyi nti too much of anything naye olububa buba n'obujja butonotono awo buba bwetaagisaamuko oluusi ate oluusi kijja automatically tekuba kwekoza wetwogerera omuyaaye bamusimba zisiiru ayya kikere ebyapa kogeza obibuza gwe nze naawe tetujja kusigaza kantu togeza n'osiriwala ebintu ne babitwala abange ekikulu naawe oyogera nnyo ke kaseera munne maama wanyu eddagala nkimanyi kanzije twala bye weetaaga ove wano todanga wano kati sijja sobola kufunayo kye neekwasa mbu simanyi ŋŋenda kukulaba twala by'otwala naye ng'ogenda omuwa eddagala kano tokeerabira simanyi eddagala ly'enkuwa ennaku zino oba oliteekawa mukazi sibitegeera afa ddiye nga tafa nga bamusombedde eddagala kyekigenda mu maaso aya nga bulijjo kiyeni oba yensi n'atabula maama eddagala liirino gira onyweko munnange liwedde okutegeka kaakati lindako nnyabo lindako okunywa eddagala eryo kiki Why can't I drink it? nga lwaki She sirinywa made it for me herself. omwana wange yalitabudde Meet someone first. waliwo After meeting him, then we'll decide. Okay? waliwo gwe njagala osooka olabeko bw'onoomala omubuuzaako awo olyoka onywa eddagala Mrs. Ye. Oh, yenze Dr. Huang. Dr. All the Hong way from Tianjin. ova mu Tianjin I munnange thought I'd bring your gift.
birthday yetuuse nalowoozeza ne ŋŋamba kankuleetereyo ekirabo munnange nga ku lunaku luli nyinza obutasobola kujja munnange ennaku zino alina eddagala lyanywa naye yeeyongera kamunguluze nakolola ekifuba kifuuse ekifuba kati njagadde munnange okebere ku ddagala naye nennyini omuntu omukebere gundi ono dokita waleese waki nga tosoose kunsaba lukusa nga sikkiriza wano tetulina basawo nze kennyini nze nagenda ne neegulira eddagala lino kyogamba njagala kutta maama wange munnange ekyo nno nga sinnakyogerako muwala ono dokita Huang professional tewali buzibu eddagala terina tabu ekikulu avudde lugendo muleka nkebereko naye maama kwata wano gwe kwata wano nkebere eddagala nsookera ku mulwadde kikere ali wano kikere kaakati ono yensi agenda okulaba nga kikere alingiza His pulse suggests an unstable heartbeat. Entunno nsinga zikuba ziraga ndi heartbeat si nnungi enkuba y'omutima Symptoms. obubonero nga buno Symptoms of chronic arsenic poisoning. kitegeeza nti abadde alina ebintu byanywa ebitali bulungi ebiyinza okufuuka obutwa mu mubiri gwe yiwayo eddagala kikere atemya ku yenshini ayiweyo eddagala yeshini taseguka naye yatidde edda kati omusawo akebera eddagala lino tofodda tabweze n'alikebera It all seems fine. naye nga lirabika ddungi wangi kikere ne yeekanga yeshini ye teyeekanze kafulumu habo Yes, yes, very thoughtful. omuwala nga mugezi ono Poisonous. It's actually a good remedy. byaleeta eddagala eddungi lino There's a little arsenic inside it. But the poison in arsenic can serve as a medicine sometimes. kaakati ng'agamba nti kyenkukebeddemu okusooka kiraga ebika by'eddagala eby'enjawulo by'obadde ng'onywa w'obigatta wamu bitandika okufuukamuko ng'obuzibu naye lino ate lino ly'onywa lino singa ly'onywa lyokka n'otagattamu ddala lyonna ojja kuba bulungi eyo koofu ejja kuwona buli kimu kyonna kikere najjula kikere najjula ekitegeeza temuli butwa mune misiye nsonyiwa mwana muwala kumbe I thought you were afraid that people would find out you wanted to kill your fake mom. All this time you were afraid that I'd find out you didn't put the poison in. Kyewuunyisa olinaku nali manyi ojja kutya abantu gamba nti wasse maama wo kumbe otyanze kutegeera nti obadde nga tolimuwa gwe gundi mu kifo ky'okuwa omuntu eddagala afe bwe bulinaku ataamuwa bigimusa agenda awona n'okuwona siru gwe malaya atategeera sijja kusonyiwa gwe sijja kusonyiwa onguddeko waliwo engeri emu yokka gye nnyinza okusonyiwamu kukuwasa wangi owulidde kyeki kati mbuki mbuki ki oyagala gamba otya mbusiikuwase nayagala ddejjukira waliko omukazi wange mukomera gwe Dushahan kankojjukize ng'ovudde mu ngoye zino z'oyamba oli kifeeke kyennyini ekiwedde emirimu engoye zokka ze z'oli gino naye gwe oli feke tolina makulu walibadde nno musanyufu okuba nti nkutaasa obutagenda bubi nze okuwasa nyamba ggwe nkuwadde ennaku 3 ddayo omatize omukazi oyo gw'oyita nnyoko wenzijira aggulewo olugi naawe olugule ng'oli musanyufu nnyo ng'oyaniriza omwami gw'ogenda ofumbirwa bw'onoogaana njagenda butereevu awaka nkwabye awo nno
is a heartless murderer and a common thief. Nyokolwana amanya. Tulina kugwayita muwala we. Heartless murder. Atenga common thief. Mubikonda wedde emirimu ate omutima kungwa nja kwabya. Nja kwabya. Nze naawe olowooza ani afiirwa? Nga nkwabiza. Ani asinga ofiirwa? Ekikutaasa mbaga okuwasa. Naye nkwana eri awo. Kika kya nkwana. Muntu bangi bawasirizza bafumbiriddwa ku bukwakkulizo. Bye bali nate no bazadde n'abaana bawangaddeyo nno munnange. Kaakati aleese. Ebyapa. Ondabye. Are the land deeds and the title deed to the Ye family? Bino si bya Ye family. They're worth 9 million silver. 9 million. I represent the Ye family. Ati nze nkiikiridde family eyo. Yes. Wamma. One moment, please. Nkitegedde mpaamu akadakiika kubanga bannange bino gw'okuba nabyo ebya Ye family ate munnange oli munene awo oba ozitoye. Ajjako ntegeera mpola nti nzitowa. Bas. Gonna make a fortune from your ancestral. Ngenda kukola ssente mu maali eno. Bajja kumpulira. Kati omukulu aba ali wano. Hello? Akafimu. Mr. Journalist, can you come meet me right now? Mr. Journalist, oyinza okujja n'onsisinkana wano kati? Okay. Kale. I have something to get back to you. Nange nina bye njagala okuddisa. Laba gy'ayimiridde. Yeshin. What are you doing up there? It's dangerous. Biki byokola naawe? Yeah. Kiri dangerous, vaayo. Come on. Jangu twogerere wano. It's okay. Kiri okay. I know this place very well. Wano manyiiwo nnyo. I'll be fine. Nja kuba bulungi. Ndekaayo. Come down and we'll talk, okay? Jangu twenyumize wano. Nze ojja kunteeka ku bunkenke. Gw'oli waggulu ne nkulabanga sawa yonna agwayo. Byalowooza bingi. Lwaki ayise munnamawulire ono? Something happened to you? Olina ekikutuuseeko. Savannah and I used to come here a lot. Munnange. She was the kind that liked to find places high above them. Waliwo mukwano gwange yateranga ennyo okujja mu kifo kino edda. Didn't allow anyone to look down on her. Yayagalanga nnyo abantu bonna nga tayagala bamujerega, ng'ayagala okwetwalira waggulu. To win people's respect. Yayagalanga nnyo abantu omuwa She'd ekitiibwa, even wear designer shoes. ng'ayagala okwambala engatto ez'akabi Walk ez'ebbeeyi. through Byonna. the muddy alleys of the shantytowns. Kaakati ye yennyini The cold stone. ye yeenyumyako obulamu bwe. Biki bye yayagalanga naye nga tayatula, nga ebirala abiyita bbali. Buno bwe bulamu bwe yalimu, kusala nsawo kubba abantu ku street, kufumbita abantu biso. Look, people she could really love. Naye oluvannyuma munnange yafuna emikwano n'abantu abamwagala. And a guy she liked. N'omusajja gw'ayagala yamufuna. Kumbe y'ono gwe yeegomba. Ye yennyini ye yeenyumyako, nga n'omusajja gw'ayagala y'ono. Yeefuula anyumya mbu waliwo once upon a time munnange, awo olwatuuka ne wabaawo omuwala. Someone kept trying to blackmail her. Naye munnange newankubadde omuwala ono yali afunye by'ayagala, abantu ate baasigala bamu blackmailing. Or the 20s. Baagala omuzza gye yava mu kumusiraanya. Mukazi wattu nga Never bamunyigiriza. seen her afraid of anything. Omuntu yali tatya kintu kyonna. Yatuuka ekiseera She was really afraid. n'aba nga ate atandise okutya. Eyali omugumu yali kangalaasi. There's people who really care about her. Kubanga bambi yali alaba ng'afunye abantu abamulumirirwa, abamuwagala. Kitegeeza yali atandise okwagala nnyina. Mukyalo oli ng'alaba keya gy'amuwa. Agenda okulaba lwamusinkana alina awantu waagezaako okuba ng'abikka, kumbe alinawo enkovu emusiiwanga. Ezo zonna enkovu za bubbi, anti bagambwa kabwa kabbi. Kankomewo.